Abantu ababadde bafuna obuzibu ku Kisaawa Entebe ntwala omukisa guno okubeetondera. Waliwo abantu abafunye obuzibu bw'amaanyi nno basasula ssente, abamu ne bamiisinga flights zaabwe, abamu ne badireyinga, abalala ne babajja ku nnyonyi. Kwegamba ebintu ebyo tebibadde birungi. Olaba nange nafunako obuzibu awo ku Kisaawa okumanya nti si byangu. Nali wano emyezi ndowooza giyize nga 8 nali nkulira okugaba passport. Nze yali mukulu agaba passport wano, passport controller. Yes, mu ggwanga lyonna actually. Akati mba ntuukaawo ku Kisaawe, omusajja n'antuukirira. Ngenda kuyingira mu terminal building went, omusajja n'antuukirira katulabe passport ne ndowooza nti well abantu waliwo abali mu uniform of course n'abatali mu uniform. Nenji mukwasa passport ngamba naye passport yeno si ntuufu ndabanga eriko damage ate nzagaba passport ndabanga eriko damage ngamba bambi kati tukoze tutya nagamba kakati olinayo $10 ngende ndabe ba immigration wali munda bakuyamba okuyita okubanga wano bajja okusumbua twavaayo n'amateeka amakakali ketwataddewo kusookera ddala twasalawo nti teri mukozi yenna akola ali ku duty ajja na abeera n'essimu eyo kati ku Kisaawa twataddeyo hotlines essimu ziri mu bifo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Atuba mulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero. Nabasuubiza nti tujja kujjanga n'abantu ab'enjawulo tugende mu maaso n'okubanga twogeraganya nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezizimba ate era ezikulaakulanya eggwanga lyattu Uganda. N'olunaku olwaleero tuli mu internal affairs wano tugenda kubanga tuwayaamu ne mwami Mundeyi Simon Peter nga ye Public Relations Officer owa ministry eno eya internal affairs. So bingi ebibaddewo ennaku zino bye twagala okubanga tuwayaamu naye ensonga z'Entebe airport awo abantu baffe abagenda ebweru obadde obiraba mu mawulire ku social media kwonna okutwaliza wamu twagala agende maaso n'okubanga atulambululira kiki ekyaliwo kyekyakolebwa kiki ekiriwo kati okutwaliza wamu twongere okumanya bangi bwe twogera internal affairs nkimanyi nti bangi bagenda gamba nti ate Entebe eyingiriramu wa kale gwe beerako ogenda kubanga omanya lwaki eyingiddemu n'okwongera okumanya ku passport zino kubanga nzijjukira bulungi interview gye nasemba okola naye twayogera ku passport zonna n'azitunyonnyola n'omuntu oyinza otya okufuna passport lwaki wandibadde toferebwa nojja wano n'osobola okubanga weefunira passport awatali kuteekamu ssente ezo ze muwa abafere abo okutwaliza wamu. So tujja kwongera nayo tukubeyoko katooki kubanga waliwo ebibuuzo bingi bye nalaba bye mwagenda maaso n'okubanga mubuuza. Mwami Mundeyi nsanyusa okulaba ssebo njagala kusaba ombulize ku bannayuganda abatulaba. Neeyanziza nnyo mwami Kisubi kujaza ku TV yaffe y'eggwanga. Abatulaba amaanyi bamaze okubagamba nze Mundeyi Simon Peter nze omwogezi w'ekitongole kino ministry eno ya internal affairs. Oluusi abamu bampita public relations officer abalala bampita spokesperson naye nga bye bimu byonna nze adiringa ne public. Akati ennaku zino weeks ndowooza nga 2 eyise wabaddewo okukuba enduulu okwekubira enduulu Bannayuganda beekubidde enduulu. Eh kati ffe nga Minister of Internal Affairs tukwatagana tutya ne Entebe Airport.
Ministry eno ye supervising ekusokera ddala passport engaba ya passport ekyokubiri ye supervising immigration ku Kisaawa byonna weewaawo wano mu Uganda weewaawo wano abantu bamanyi Entebe naye tulina n'obutono waliwo akalala kali eyo Arua ati ne waliwo n'ekipya ekinaatera okugulawo kino ekiri Kabaale Hoima ekya oil ati immigration eno okubeerawo okulaba nti bekenenya ebiwandiiko by'abantu bonna abajja muno n'abafuluma eggwanga ati ennaku zino njagala first of all okwebaza abantu abo abakubye enduulu ku mutimbagana ku social media abantu bakubye enduulu batuufu kubanga ebintu bino bibaddewo obuzibu buno bubaddewo ku Kisaawe naye nga ffe nga aba immigration tubadde tetutudde wabaddewo obuntu obumulumulu obutonotono bubadde bujjawo wano ne bujja wali naye tubadde tuba addressinga naye njagala okutegeezako ekintu kimu nti ku Kisaawa awo Entebe tulinawo ebitongole bingi ebiwerera ddala nga 13 tulinawo UPDF tulinawo CMI tulinawo ISO tulinawo ESO tulinawo airlines tulinawo aviation security ne tubeerawo ne NAS DAS bana abakola ku check-in ne tubeerawo no airlines ez'enjawulo Ethiopian Uganda Airlines Emirates bonna bali awo tubeerawo URA tubeerawo immigration bonna kwegamba ebitongole byonna nga biwulira mu ggwanga biri wali Entebe naye nga byonna bikolagana ate buli kimu ekitongole kirina mandate yakyo kino omulimu gwakyo wekikola ku airport n'olwekyo bya mugaso nnyo ku Kisaawa Entebe akati ebintu bino bibadde bigwawo abantu ababadde bafuna obuzibu ku Kisaawa Entebe ntwala omukisa guno okubeetondera waliwo abantu abafunye obuzibu bw'amaanyi nno basasula sente abamu ne bamisinga flights zaabwe abamu ne badireyinga abalala ne babajja ku nnyonyi kwegamba ebintu ebyo tebibadde birungi mu bukyamu waliwo bibadde mu bukyamu naye ne bibeera mu obutali mu butuufu nga immigration olaba nange nafunako obuzibu awo ku Kisaawa okumanya nti si byangu nali wano emyezi ndowooza giyizenga 8 nali nkulira okugaba passport nze yali mukulu wa gaba passport wano passport controller yes mu ggwanga lyonna actually akati mba ntuukaawo ku Kisaawe omusajja nantuukirira ngenda kuyingira mu terminal building went musajja nantuukirira katulabe passport nendowooza nti well abantu waliwo abali mu uniform of course n'abatali mu uniform nenjimukwasa passport ogamba naye passport yo eno si ntuufu ndabanga eriko damage ate nzagaba passport ndabanga ng'eriko damage ngamba bambi kati tukoze tutya nagamba kakati olinayo $10 ngende ndabe ba immigration wali munda bakuyamba okuyita kubanga wano bajja okusumbua ne mukwata omukono ne tuyingira naye namuleka ali munda yes okumanya ekizibu kati gwe kyakuyamba nti wali mukulu bimanyi abantu bamanyidde ndi mu uniform naye bwe tuba tutambula tuli mu bisaati tuli mu bijaketi muntu asaba passport tamanya nti nzazigaba nzazisayiningako nze nzimanyi nga bwe zifaanana ono $10 nengamba abantu bulijjo bafuna obuzibu bwe buti so n'olwekyo ebintu bino byazeewo nembiraba ku social media sekanze kubanga nange kyantukako n'olwekyo abantu abo abafunye obuzibu mbasaasirako nnyo naye kati mbakubiriza bwolaba obuzibu bwonna bwofuna ku Kisaawa oba omuntu ayagala kudyeka kusaba sente akuze eno mu bukoona kuba enduulu omubbi oyo abeera mubbi tujja kuvaayo ate ffe nga immigration kati waliwo measures zetwatadde mu nkola Mwami Mundeyi nga tunagenda ku measures zino nga naawe bwe kyakutuukako okutwaliza wamu tukkirizaganya nti ebimu ku ebyo bye tubadde tulaba ku social media nti bituufu oli n'agamba nti nze yaŋŋaana n'antwala n'ankozesa n'okunkozesa
naye neneesanga nga nsubiddwa n'ennyonyi. Oli n'agamba ng'akasente bw'ogambye, oli n'amugamba nti bw'oba tolina 40 teri gy'ogenda okuggyako ng'omaze kugisasula. Tukkiriza nti ddala bibaddewo. Wabaddewo ebituufu naye ne wabaddewo abantu ebirala nga balimba bongedde mu supu, abalala ne bakolamu ne katemba ekitali kituufu. Naawe tunuulira omuntu kyoyo oli ku airport ayagala okutwala mu kinaabiro ekya airport akukozese amalo okomewo akukoniremu sitampo gende kisoboka ku Kisaawa. Ekyo nange nakiwulidde naye waliwo ebitali bituufu. Ebintu ebituufu bya bino by'okusaba kasente nti sente bwe ziti ebyo bibeerawo naye ebyomukwano sinaba kubiikiriza bulungi kubanga naawe oyinza okukitunulamu. Entebe eyo toilets zino eza airport abantu bangi nnyo baziyingiramu. Ono n'agenda sirowooza nti omuntu ayinza okuyingira omuli n'aleka kawunta awo n'ayingira omwo n'akola omukwano no passenger ate n'amala. Ekyo si kituufu. Ate no okyali ku oyo eyayogedde, waliwo omu gwe nawulidde nga yagamba nti bamukozesa ddala n'avaayo n'alinnya n'ennyonyi n'agenda ebweru ebuwarabu n'akuba ekyeyo nadda, naye mbu bwe yatuukayo bamukebera nga ali lubuto ne bamuzza. Naye namuwulidde akati oyo ndowooza yali interested party, yali kyakola nga akyagala. Kwegamba waliwo ebintu bya boyfriend girlfriend ebyo nabyo bibeerawo bakanyiza. Naye kati ekyokugamba nti omuntu akukaka mukwano n'amala n'akukiryaringa sikiikiriza. Abantu kwegamba bakoze comments ku social media ennungi naye waliwo bano abayitiriza bataddemu nnyo katemba ate omuntu n'ateekawo ekintu ekitaliwo. Katono nnyo mwe Mundeyi, omuntu yandiyagadde okumanya nti kati bwe mba ngenda bweru njagala tusooke tumanye emitendera passport nti biki ebineetaagisa, kubanga bw'ogambye nti ebitongole bingi ku Kisaawe naye njagala wano ekya immigration nti obuvunaanyizibwa bwakyo bwe buliwa, kubanga be baasongeddwamu olunwe nti be babadde bakola ki, basaba akasente. Kiki kye nnina okukola nga ngenda ebweru ne passport yange? Tikasooke nku correcting them awo okusookera ddala abantu ababadde baleeta nnyo obuzibu ku Kisaawa awo bano abatayambala uniform kubanga ekisookera ddala tabeerako n'omuntu agenda kumulimiza nti nsanze omuntu ayambadde uniform kuliko erinnya ku kifuba oba uniform bweti ne bweti emwe-identifyinga. Waliwo abantu abakolera ku Kisaawa nga tebambala uniform. Ate kati kye babadde bakola twagende netugezaako okuzuula kiki kye bakola. Omuntu ajja n'alaba omusaabaze nga nki namulaba nti atagaladde bana ba first time abatambula omulundi gwabwe okusooka. Akati oyo n'amukwata obwemage amba kakati leeta sente bweziri officers bali bagambye leeta sente balyoke bakukiryaring. Ayinza n'okukusika omukono n'akulengeza officer ali mu uniform nga wa immigration toyo ali mu counter ayagala sente. Bw'oba tolina sente tojja kuyitawo. Akatono omuwala yavudde eno nga yamaliridde okulinnya ennyonyi nga tayagala muntu yenna amusubye ebbaati okugenda so n'atandika okukola ki okwenoonya kasente koona kalinako n'akwata n'awono. Naye kyokka bambi ti ono atali mu uniform si kituufu nti akolagana n'oli omuntu gw'abadde alingiza ono abadde amukozesa okufuna sente. Bafere babeeramu abamu bakola ne ku airport okwo naye nga balimu obufere. Bakola ku airport naye nga ate balimu obufere bw'okubba sente ku bantu. Akati omuntu bw'oba otambula ogenda bweru gezaako okukola bino beera okusookera ddala ku Kisaawa nga wabulayo essaawa ekitono ennyo ssaawa 3 lwaki kikuba kikuyamba okusookera ddala okuyita mu checks zino mu budde
ng'olina obudde bwo n'omaliriza n'otuuka wali n'otula n'onnya n'okukakyayiko kubanga tobanga opapirira bwe bakulaba nti opapirira oli mu kutuuyana awo bwe bakunyagira okiraba nawe osigadde dakiika 2 ennyonyi egenda kusimbuka oli eno okyali ku checkpoint awo wolabira naawe kenyini ate ananyambako toyagala kuyita mu checks zino ng'ovaayo kasente ng'oyagala ku bypassinga bino ogende naye so nga bw'otuukayo nga bukyali kiba kikuyamba n'ekirala omanye ebintu byonna okubeera nabyo ng'otambula ekusookera ddala passport olina okuba nga olina passport yo ovudde waka okikebedde n'okakasa nti mulimu visa gy'olaga waliwo countries of course endala tezeetaaga visa nga zino kati Kenya, Tanzania, Rwanda, nga Malaysia, nga Ireland, nga wolabeyo Cyprus tetwetaaga visa okugenda ife abannayuganda naye zino endala zonna nga wolaba China byonna wetaaga okubeera nga olina visa muki nga bagisitikingamu mu passport ekirala olina okukakasa nti olina covid certificate nga bakugema emirundi egi 2 nga bakubamu stamp bw'oba tolina eyo certificate kakasa nti weekebesa covid obutaaka wansi wa ssaawa 7 si enaku 3 ezo enaku 3 ezo nekobedwa within 72 hours enaku 3 nga bakuwadde ne results zo nga ziraga negative za PCR results ng'ozirina bw'oba tolina certificate bw'oba olina certificate tebakukebera covid ekyokusatu olina okukakasa nti waliwo countries endala ezisaba yellow fever card si zoona naye waliwo kati nga wano Tanzania omanyi Tanzania yellow fever yali abamalawo so bamutya nnyo so bakyagala ne China China kumpi yellow fever yali amazeewo eggwanga lyonna emyaka egyo gyayita so n'olwekyo bw'oba ogenda China onoogezaako okulaba nti olina yellow fever card ate nga kaadi eno bakugemera mu ddwaliro eri license eri gazetted nga bwolaba gano ga KCCA amalwaliro gano aga gavumenti nagano agali private naye nga gali licensed nga bwolaba Rubaga Mengo Nsambya bwekati naye si buno obuklinika obutonotono bw'osanzeeyo ate ne weefutukeeyo waliwo n'abalala abafojinga abajingirira zino yellow fever card so bw'otuukayo ne bagamba nejingirire awo obuzibu butukira bw'omala okubeera neeyo n'obeera n'ogezaako kulaba nti ebintu by'ositudde tolinamu ebintu nga perfume ebintu nga mazzi kubanga babijjamu ebyo tokkirizibwa kutambula nabyo gezaako okulaba nti mu nsawo yo eya hand luggage tolinamu ebintu nga makanzi ng'obuso ebintu bwe bityo kwegamba ogezeeko okulaba nti oyanguya omulimu gw'abali abakukebera nakati bw'obeera n'ebintu byo tuuka mu budde olina tiketi yo kubanga ennyonyi si yabwereere olina okuba nga osasudde n'ofuna tiketi bw'otuuka wali ne bakuwa boarding pass sebo nkukakasa tewajja kubeerawo obuzibu bwonna naye obuzibu buno obusinga okujja buzze bana abatalina ebisaanyizo by'okutambula kyokka ayagala kutambula naye talina yellow fever card talina visa kati abo kugamba yetaaga visa naye nga talina ki talina visa babiganda bya ekintu kiringa otunuulira abawala bamu bano era ndowooza wama baserebu bano yensonga lwaki bafuna obuzibu babeekuba nnyo perfume ezo ebintu naye perfume kasita ebanga esinga mu 100 mils nga nnene omanyi security edimo pressurized gas ebintu bino ebifuwafuwa perfume oba ebino ebikebe ebiri pressurized bye bataagala naye bwebubeera butono 50 mils okukka wansi tebakigaana naye kati bw'obeera n'enene kicekinga in ebeera mu baaga zo zino ze bacekinga in eri ku counter
tejja kubaawo omuntu agikola ki agikwatako n'ekirala tugezaako okuwa abantu amagezi nti bw'obeera n'ensawo yo ng'omanyi nti mulimu ebintu byo eby'omugaso waliwo ku airport awo abasiringa ensawo eno ogenda awo nosasula kasente katonotono ne bakusibira ensawo eno awo tewaba muntu abeera tempted okugulawo n'ayisaamu omukono kubanga nabo baliwo mu baggage ababba ebintu by'abantu nange baali banzibyeko akasimu kange mu nsawo omwo bano abacekinga bano yefuula abasitula emigugu okujja ku nyonyi n'okuleeta mu terminal building mangu omukono nga yayisizaamu mangu kyatwala naye songa bweba bagirapinze kiba kyangu n'abasiringa bungi takola ki naye ne bw'oba osibyeko kakufuro ogenda kwesanga nga bakamenye kyangu nnyo nga oba omuntu asala ne girita nga yakubyemu omukono naye ekirungi kati ku airport buli wamu waliwo cameras kasita oba nga okoze complaint eri valid n'ogamba natuuka ku lunaku bwe ruti ku flight bweti nali nva wano saawa bwe ziti basobola okukola ki okutracinga naye kati abantu baffe abamu abakoze complaint tebalinako bujulizi kubanga kati ngaffe nga basupervisors tunasinziira ku ki tulabe okukola nti tukola investigations nebaza omwami eyasindika akatambi k'omwami akola mu aviation security gwe bakwatira mu nguzi yamukwata akavidiyo ng'asaba sente oyo ali ku polisi wenjogera kati ndowooza leero bamutwala mu kooti ate oyo kikafuwe tajja kuddamu kukola ku Kisaawa Entebe oba wonna mu Uganda kujjako ndowooza ng'akoze ku Kisaawa kye China naye ekyawano omulimu oyo mye kati abalala gezaako okulaba nti bw'otuuka ku Kisaawe mu budde mugambye essaawa 3 minimum naye oyinza okujja n'essaawa 5 bw'oba flight ya ssaawa 10 ne bw'otuuka ssaawa 5 teri akugoba ku airport tuukawo bulungi n'ofuna results n'okakasa nti buli kimu kiri clear ogenda bugenzi abantu bangi nnyo bayita ku airport nga tebalina buzibu naye obuzibu obusinga bano aba first time travelers abo n'ekintu ekirala ku bano abagenda okukuba ekyeyo Saudi olina okuba nga olina baluwa ya Ministry of Labour ekiriyaringa baluwa eno ng'eraga nti olina emyaka 21 n'okwambuka ekintu bwe kityo naye CLC nedda CLC ate n'ebintu bino by'okugamba nti bagamba show money ebyo kya busiru show money waliwo abagamba nti bw'oba ogenda kukola okulambula eyo eyebweru olina okulaga sente ezigenda okubeesaawo kyabugwagwa nnyo ennaku zino sebo ebweru eyo tebakozesa sente bakozesa card bali mu cashless economy bantu bakozesa visa card master card so nolwekyo omuntu aba atambula ne card ze naye ebintu bino byogamba ti omuntu agenda kutambula ne hips za sente ng'azimu sound show money anajjayo akuleke sente tekikola ekyo kintu tekiriiwo so akati bw'otuuka ku Kisaawe n'ebintu byobyo byonna obitadde wamu n'ogezaako okuyitawo omuntu n'akusaba sente Abannayuganda nze mbakubirira omulanga mukube enduulu unanziba oyanja asaba sente ojja kulaba nga Kisaawe kyonna kisamad awo wetugenda okukola ki okumalawo enguzi ku Kisaawe naye kati ne management ya CAA evuddeyo bulambalamba okugezaako okulaba nti abantu bano ababadde bakambwalira abantu baffe batambula ku Kisaawe tubatwala ku training fenga immigration tugezaako okulaba nti tukola customer care training omanyi ekisaawe abantu balina okubeerawo nga boogera bulungi n'abantu omuntu aba atambudde essaawa 10 ali ku nyonyi kwegamba akooye ate n'otuuka wali n'omutabukira kwegamba n'omuyombesa
tekiba kirungi ate kati nga bano abannayuganda okomawo ewaka osuubira nti onosanga muganda watudde wali nga akukulisaayo bulungi nakukambwalya oganze leeka wano biki tekikola ki tekikola makulu so nolwekyo tugezaho okulaba nti abantu baffe tubatwala mu customer care trainings juzi twabatwala eyo ejinja ne tuhiring consultant wa customer care era ebintu ku Kisaawa eyo birongose nnyo bikyuka kati wenjogerera bw'oyitayo ku Kisaawa ojja kulabawo enjawulo eteekwa okubeerawo kusinziira ku nkaaba abantu gye bakaabye naye njagala otuliseeko mu measures ezaateekeddwawo okusobola okulaba nga munnayuganda kati teyeeraliikirira kubanga abamu tubadde tuwuliranga nze okuyita ku Kisaawe ky'Entebe waakiri oba osooka n'ogenda Kenya n'oyitira eyo n'ogenda naye measures ki ezaateekeddwawo okusobola okulaba nga byonna ebibaddewo nga bikolebwa mu bukyamu tebiddamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Wiiki eyo ng'abantu batandise okuba emiranga wiiki eyo wedde naffe kyatukwatako nga ba supervisors ba staff eyo ku Kisaawe batwita meeting Entebe eya stakeholders aba agencies zonna twali mu meeting Lwokutaano akati meeting eyo yali ng'esalirwa amagezi okulaba nti ekisaawe kyaffe tekibeera mu vulugu kibeeramu eddembe ng'omuntu bw'ajja alaba nti yes kino kyekisaawe eky'eggwanga ate tulina kimu kyokka azayitooka ekikulu getuwe eryemu etufulumya eggwanga so twavaayo n'amateeka amakakali getwataddewo kusookera ddala twasalawo nti teri mukozi yenna akola ali ku duty ajja abeera n'essimu simu yo bw'otuuka ku mulimu gijeeko gitereke bw'oba oli ku duty beera concentratinga ku duty tokkirizibwa kubeera ku simu era bw'oddayo kulaba omuntu nga oli mu layini naye nga olaba ali ku simu ali ku WhatsApp ali ku Facebook olina kwekubira enduulu ekyokubiri katono nnyo nga tonagenda wala kino si kyabulabe eri abantu bano temwaba mazeeko eddembe lyabwe kuba bw'oŋŋamba nti nja kukola awatali simu what if ndese abalwadde waka sigenda kufuna communication yonna kuva waka kuba nkimanyi eddembe ly'obuntu nalyo weeriri wano temulinyiridde eddembe ly'obuntu eri abakozi bano. Mwami Kisubi twagezezaako okulaba kiki ekireeta obuzibu ku Kisaawe awo especially obuzibu ebisinga obungi kumpi 95% bibadde byetooloolera ku simu ono agamba sente ziwereze ku simu ng'amuwa enamba ono agamba ono ali eno akola ono ali ku simu abantu layini eri ono ali ku WhatsApp ate bw'obeera ku WhatsApp toconcentrating nga nnyo ku kyokola oyinza okukiryalinga omutuuju ayitawo ate nga oli tonaba okumutunuulira bulungi eriiso eddala liri ku simu eddala liri eno notataganyizibwamu. Tulaba of course ng'abantu ng'abali human basitaafu bano abakola ku airport tebakola lunaku lwonna kuva ku makya paka olw'eggulu bakola mu shifts. Kati tugezaho okulaba nti bw'omala shift yo bw'ojja saawa emu ku makya saawa nga 7-8 shift yo bekoze ki eweddeko ng'ogenda ng'okola communications zizo zonna ebibyo okwata simu yo teri agenda kukwata kugano naye bw'okwata amasimu 10 kasita obanga toli ku duty kiba kikukolera bulungi n'omwo mwe bakolera mu booth tulinamu amasimu
agana ka landline wabeerawo ekintu bakukubira manager oba ali mu office nti waliwo kino naye tekibeeranga zino zisereza buli kaseera ekyo ekisooka. Ekyokubiri uniform onokubanga oli mu full uniform ng'omuntu wa immigration olina beret enkofiira olina saati njeru bulungi olina ne skati obeera mukyala oba empale obeera mwami nga ya forest green nga bwolaba eno yange forest green. Naye kati kyetwayongeddemu mu kifo enaku tubadde tulina amanya ngo oteekako obuteesi bwoti naye kati twajeewo zino kati erinnya tugenda kulitungira kuli permanent ku lukole lwenyini ng'otolijjako kubanga kati lino twalaba nti omuntu ayinza okulijjako bw'aba alina ddiiru ye gyako n'ajjako n'ateeka mu nsawo bw'amaliza ddiiru n'agizaako naye kati tugenda kubanga erinnya tulitungira kuli nga ddene bulungi oyimirira eri ng'olaba omuntu nti oyo bamuyita Kisubi mwami Kisubi oyo anzigyeko sente abadde ani abadde Kisubi ne bwoyimirira wala ng'okola ki ng'omulaba uniform. Ekyokubiri. Ekyokusatu twayongeddeyo ba supervisors ku Kisaawa. Supervisors bano agezezaako okulaba nti buli kanyomero ka airport bwe tutuula bwe tuinteractinga n'abantu tugeza nnyo okuteekawo supervisor ng'ali awo ali mu uniform alina naye erinnya lye litimbiddwa kuno supervisor nga bwe wabeerawo obuzibu bwonna okola ki amangu ddala ng'omutuukirira ng'okola report. Tusuubira nti ekintu ekikola ki kijja kuyamba. N'ekirala eyo kati ku Kisaawa twataddeyo hotlines esimu ziri mu bifo twatimbye enamba bw'ofuna obuzibu gw'odda wano mpolampola bwoti okuba esimu ne bw'odda wali mu toilet n'okuba esimu nti ono bw'ati ayambadde bw'ati omaze okulaba n'erinnya abadde ansaba sente ojja kulaba nga supervisor ojja kubaawo kumpi nga yatuuse dda ng'ensonga akola ki. Tusuubira nti bwe tunaateeka mu nkola ebintu bino nga bwe twatandise bulungi tewajja kubeerawo obuzibu ku Kisaawe kyaffe Entebe kubanga naffe tetubeera basanyufu abantu baffe Abannayuganda obutayeegalira mu facility yaabwe ng'eyo Entebe. Omunnayuganda alina okweyagala bw'abeera Entebe. In fact bw'oba okomawo Omunnayuganda talina kusimba layini eri ne ku airport okwo twateekako ebyuma bituyita self clearance ebyuma tubiyita e-gate machines bw'otuuka wali oswiping passport yo ni yes oyisambuyisa nga gate yegula nga oyitawo kasitoba nga oli muki Munnayuganda tosimba line naye bw'oba toyagala kukozesa ekyuma then waliwo counter zaabwe ez'Abannayuganda twateekawo Nayuganda bokka. Olina okweyagalira mu kikyo togenda kweyagalira e Kenya togenda kweyagalira e China eno airport Abannayuganda n'olwekyo Omunnayuganda alina okweyagala bw'aba akomyewo ku airport wane waffe. Bannayuganda bangi obwedda bagamba nti beewuunya okubanga e Uganda tebeeyagalirawo nti beeyagalira ate ku bisaawe ebirala. Omu n'atuuka n'okugamba nti bye basaba ku Kisaawe Entebe bwe tuddamu ne tubiteeka mu nsawo tewali we baddamu kubisaba. So bo nga beebuuza bino Uganda yokka yeebisaba. Akati twagezaako katukulaba nti tukendeza ne ku checks ezibaddewo. Eyo desk ebaddewo gye tuyita ya Labour, desk ya Labour twagiggyewo. Ebadde ekebera bbaluwa zino eza Labour zana abawala ze bagenda nazo mukola naye kati twakendeeza kungamba nti mu kifaamu okubeera wano ne desk endala ono akola check in ajja kugikebera bbaluwa ki ekyetaagisa ku bbaluwa oba ono wa immigration ali wali mu kifo ky'okubeera na wano ova wano atosanga wano ova wano atosanga oli kati twagezezaako okukendeeza checks ezo okulamba kubanga bwabeerawo checks nyingi awo enguzi we yeeyongera
omuntu agamba ha naye omuntu akoze atya okuyita mu checks zino zonna awo alina okuukirira ekasawo ayitewo mangu enjogera yekasawo naye kati agamba ayi kasita just checks bbiri zokka wano nawali ng'oyitawo ng'ogenda ku immigration tusuubira nti bw'oyita ku immigration tewabaawo check yonna okujjako ya security eyo nga bakebera ensawo ng'oyingira naye bw'oyita ku immigration tabaawo muntu yenna kati akuyimiriza kati awo oba omaze oba olina okugenda kulinnya nnyonyi kujjako nga waliwo obuzibu naye awo manager w'ekisaawe kyonna yalina okujja ku nnyonyi bwabeerawo obuzibu ng'omaze okuyita ku immigration oyo manager yekka yajja n'obuzibu obuku-offloading exactly obuvunaanyizibwa n'olwekyo abannayuganda abakomawo eka twagala mweyagalire mu kintu kyamwe Entebe tewali walala we mugenda kweyagalira togenda kweyagalira Malaysia togenda kweyagalira China togenda kweyagalira Tanzania Kisaawa kino kyamwe era tubeebaza nnyo kugina emiranga gye mukubye kubanga emiranga gino bwe mwakubye emiranga kati bintu twatelezeza era omuntu ayakubuuza mwemuntu nti ng'ogyeko emiranga egyakubiddwa mubadde temufuna complaints kuva mu bantu balala bonna era omulala ayinza okubuuza nti olaba muna Uganda abadde ayisibwa bw'ati ate omugwira kitya complaints mubadde zifuna tubadde tufunako complaints naye tezibadde serious nnyo nga bwe ziri kati omanyi social media omuntu bw'akola complaint nga ali mu video nono akoze complaint nga awandiise akapapula n'akasuula muli tomanyi awandiise ku kwani tomanyi impact tebeera nnyo y'amaanyi ng'ono ali ku video ne abagwira ate complaints ezibadde tufuna ng'Abannayuganda bagamba nti ate abagwira tubadde tubayisa bulungi naye nga abagwira abasinga obungi bagoberera nnyo amateeka nga ye muntu ajja nga buli kimu babitegeera ebintu nga buli kimu ebisinga tukambika naye kati ffe osanga omuntu yakava ewaffe ono mulundi gw'okusoose kujja ku airport bamubuuza passport eri mu nsawo eri tali nayo bamubuuza covid results eri ono bamubuuza yellow fever kaka kiki ekyo sikitegeera kyovudde olaba ate bwe bafuna obuzibu naye bano abagwira babadde bajja nga bino byonna babimanyi nga bajja nabyo bulambalamba naye kati ne ku Kisaawa twagezaako okulaba nti ku screen zino eziri ku munda kubeerako message eziyita nga ziwoninga abantu zibalagirira bw'otuuka genda wano bw'ova wano odde wano bw'ova wano odde wano togenda walala wonna so messages ezo ziba ziri kutambula ku screens eza airport saawa eno gye ziri wawanakoma okubeerayo ng'okujjako okusoma abantu wali eri nti ennyonyi zaabwe zituuse beetegeke information eyo n'NCA kati yagezezaako okukola posters n'ezimu nzirabyeko ku social media eziragirira abantu kiki kyolina okukola ng'otuuse ku kisaawe kiki kyolina okukola nga tonaba kugenda ebiki byolina okubeera nabyo ng'otambula bambi aba civil aviation babadde bavuddeyo nnyo ku kintu kino so kino kyazuukusizza nnyo ekitongole nnyo kati n'okuyita Entebe oyinza n'okwewunya empisa eziri Entebe abantu bagamba si Entebe yokka bagamba ebitongole ebisinga bwe bityo bwe biri lwakuba abantu basirika lwakuba abantu tebabakwata bu vidiyo n'abantu bagamba nti kati ako kasampo ke kamu kalaga ekiri ne mbitongole ebira awo wenkubirira Abannayuganda omulanga nti bw'olaba ekizibu ne mu kitongole kira kuba enduulu nga bwe mwakubye enduulu ku Kisaawa bw'ogenda mu ofiisi eya public en ofiisi zetutulamu si zaffe
office zino z'abantu nze office eno size yasoose kugitulamu omuntu omulala yatulamu n'agenda nange nenyizanga netulamu nga sinaba kuzaalibwa waliwo yali mu office eno kati si yange office y'abantu kasita obeera mu public office tewali kyakwekweka tosobola kukwata linnya lino nendikweka ndi mu public office eno sebo office eno abantu be bansasula n'olwekyo sirina kwekweka nti ate nekwese okujjako wewe njagala kwekweka kanzireyo ewaffe bududa ntuleyo mu kisenge teri muntu naye wano mu office eri public sisobola kwekweka n'olwekyo omunauganda yenna kasita obanga oyagala service n'ogenda mu office eri public n'otafuna kuyambibwa kuba enduulu. Ensonga eno nga tugivaako Mwami Mundeyi, message zino oba emiranga gino gyonna egyayise tegyakosezza image y'ekitongole? Of course image teyasigadde kyekimu kubanga nga bwe walaba ku social media abantu babadde boogera kino bagamba bano batusaba mukwano bano batusaba sente bano batuvuma image tesobola kusigala kyekimu naye kati bino bye tukola tugezaako okulaba nti image yaffe eddawo bulungi nga weeri bena okubeera tugezaako kati okubuildinga image bupya kubanga ekintu kino sebo kyatukoze bubi nnyo image yasilipinze nnyo n'alabye ne ku CNN nga boogera ku bintu bya Entebe Airport kwegamba ekintu kifuse international si kirungi naye kansuubire nti n'ebitongole ebirala kati bwebwera eyo bijja kubanga byekuba mu mutima nga bikola ekintu ekisaanidde. Tomanya nti Katonda buno bwe budde bwe yateekawo okulaba nti Entebe Airport evaayo ate kyemanyi egenda kuvaayo bulungi image ya airport ne ministry ne aviation byonna bijja kusigala nga biri waggulu kubanga kati obuweereza ku kisaawe bujja kuba bwa mulembe nnyo. Kyemanyi nti n'abantu bano ababadde bali enguzi ku kisaawa kati ojja kwekuba mutima tojja kumala kasaba sente waliwo omwami gwe basabye sente n'akwata akatambi n'akaweereza mukole bwe mutyo ebintu bijja kutereera. Yes. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.